Eno Oluganda Radio Podcast, mtontomi omwenga bulijjo Martin Muganzi ate nkomyewo n'olugero lwaffe luno Bonna Baasumagira olwatuwandiikirwa Dr. M. Binsimbi. Tugende ate mu mutwe ogwokubiri. Kate we yabuulirira Getu nti takyayagala kusoma ng'eka gye yali yasulanga yeefudde mawale. Newankubadde ng'essomero mwe yasomeranga liri mu mayiro nga 2 zokka okuva we yasulanga, naye yali atandise okuddanga eka ku ssaawa 2 ez'ekiro, oluusi ne ku 3. Abaali bamusuza bwe baamubuuzanga ekimulwisizaayo ng'abategeeza nga bwe yabadde agenze okuzannya netball n'essomero eddala. Oluusi yabagambanga nti babadde bayimba oba nti babadde mu mizannyo gye bayita concert oba ejja sports. Ebyokwewolereza nga Kate tebimuggwako. Ekigambo Kate kye yali asingidde ddala okukyawa mu maka gye yasulanga ky'ekyokugenda emugga okukima amazzi mu budde obw'emisana. Ekyamu kyayisanga okukima amazzi emisana kwe kutya okusala oluguudo olunene olwayitangamu abantu n'ebidduka ebya buli ngeri. Waaliwo abantu Kate be yatyanga okumusanga nga yeetisse ensuwa ng'asala oluguudo. Naye ate oluusi yapakulanga ensuwa mu nnyumba akawungeezi nga tewali amutumye n'agenda emugga yekka. Lwe yagendanga emugga mu ngeri eyo ensuwa yagirekanga ku nsiko oba mu bitooke n'agenda ku luguudo n'amala okunyumyako ne John kuba essaawa yabanga ndagaane. Bwe baamalanga okuwayaamu n'alyoka agenda ku luzzi. John yali mulenzi mulungi nnyo mu ndabika ye era we yakwanira Kate nga mwambazi wa kitalo era nga muyonjo nnyo. Ebyokusoma teyabikomya wala nnyo, yabikomya mu junior secondary 2 n'ava mu ssomero mu 1957 ng'amaze okulaba nti waliwo amagezi ag'okufuna ensimbi nga tamaze kwatika nnyo na misomo. Junior secondary gye yali asomeramu nga eri mu kibuga. John olwava mu ssomero n'afuna omulimu ew'omusawo omuyindi mu Kampala. Omulimu gwa John gwali gwakwera na kulabirira bisenge omusawo mwe yakoleranga. Okujja abalwadde ku bbalaza okubayingiza mu kisenge gye baakebererwanga nagwo gwali mulimu gwe. Akolera omuyindi nga bw'atakola mulimu gumu, ebbaluwa z'omusawo nazo John ye yazitwalanga mu posita era nga yajjayo ze yabanga asanzeeyo. Ensimbi z'omusawo era ne check ze ye yazitwalanga mu banka. Empeera ya John yali ya siringi 7 buli mwezi. Nga bwe bagamba nti eyetegereza yafuna, ne John empiso yazeetegerezanga nnyo ng'omusawo azikuba, anti yamalayo emyezi 4 gyokka naye n'ayiga okuzikuba. Mu mwaka 1958 yali azikubira ddala mu byalo ebbalibbali era nga zitandise okumufunyisa ku nsimbi eziwera. Eddagala yasomolanga ku lya mukama we ate nga ne mu banne abakola mu batunzi b'eddagala mu Kampala n'awalala era ne mu bakola mu malwaliro ng'alinayo abalimuguliza ebbali. John ng'amaze okutandika okukubanga empiso mu byalo lwafunye akabanga yakakasa mangu nga teyawubwa okuva amangu mu ssomero kuba omwaka 1959 gwali gunaatera okuggwako ne yeegulira Volkswagen ng'etambuddeko mayiro emitwalo 2. Yagigula siringi 7. Ku siringi ezo yasasulako 3 naye ate nga ku 7 ze yagula motoka yali ateeka okwongerako siringi 4 ez'amagoba ge baayagala okumufunamu olw'obutamalaayo nsimbi zonna. Siringi 4,100 ezaali zimubanjibwa baamuwa emyaka 2 okuzimalayo nga buli mwezi asasula siringi 107. Newankubadde nga waaliwo ensonga endala nnyingi ezaaguza John motoka nga yakatandika okufuna ku nsimbi, naye yasingira ddala obukulu kwe kwagala okwefunira ku nsimbi eziwera nga motoka ye agikozesa nga takisi kuba ebyo bye byali ebiro
bya boyikooti ng'omuddugavu okutuula mu bbaasi y'omuyindi kwe baayitanga okubaliga, otunda omwoyo ng'enkoko, emire ensanafu, era ng'omuntu okukugamba nti freedom n'otaddamu freedom bakuyita mulabe wa ggwanga. John kasita yalabanga Volkswagen n'okukuba empiso bitandise okumusasula obulungi, ng'ew'omusawo avaayo, kyokka empiso yazifunamu mangu ekyekango nga yakava ew'omuyindi n'atandika okuzitya. Abasirikale ba poliisi baagenda ne bamusangiriza mu byalo eyo n'ebisawo ebijjudde eddagala ly'empiso nga ne stethoscope tezibuzeewo. Bwe baamubuuza obanga musawo ddala ng'amatama ntengo, abo nno okubeetaakuluzaako yabalabira ekyemisana ku siringi 10 kuba nabo baali ba sikaabikinde. Olwo nno John lwe yamanya nti ebintu ebimu ebireeta ensimbi ennyingi ez'eddembe bimala kusomererwa nnyo oba okuteganirwa ennyo. John ng'abasirikale bamaze okumukwakulako siringi 10 yayongera okwemalira ku mulimu gw'obwatakisi. Omwo oluusi yafunirangamu ddala omuvangata ne guwera, kuba yalina amakubo mangi ge yafunirangamu ensimbi. Lwe yafuna siringi 4,000 mu lunaku lumu, lwe yayongera okakasa ng'ajja kufuna mangu ensimbi okusinga banne be yaleka bafa abiina n'emisomo. Siringi 4,000 John yazifuna bw'ati. Yagenda n'ajja abantu 6 e Nateete ku ssaawa 2 ez'enkya n'abatwala emitiyana nga bapakidde ng'ensawo za ppamba. Mu mmotoka yalinamu muvubuka munne bwe baakolanga. Nga bali mu mmotoka yaabwe, John munne yamuyitanga William, so ng'erinnya lye ddala ye Stephen, ate Stephen naye John yamuyitanga Pawulo. Kye baagendereranga kwe kukisa abasaabaze baabwe amannya gaabwe gennyini. John ne munne olwayiwa abasaabaze emitiyana nga bakyusa kudda Kampala. Baali bakkirira ndi bulungi abasajja 2 ne babakuba omukono. Motoka olwayimirira abasajja ne bababuuza ebisale eby'okubatuusa e Kampala. Ko John nti mwembi nja kubaggyako siringi 10. Kaabasajja nti kale tuggulirewo tuyingire. Volkswagen ey'omuvubuka ku muserebende edduka nga mbuyaga. Baali bamalako ttanda omusajja omu n'abuuza munne nti naye wange gwe baatulagiridde okutunoonyeza motoka bw'ataaba eyo tunaakola tutya? Ko munne nti bw'ataaba eyo nga tudda. Ko oli nti obudde bwe bunaaba buzibye tunaasobola okudda ekiro n'ensimbi zino zonna. Awo John ne munne bwe baamanyira nga bakutte abalina omuddidi. John kye yava abuuza nti bannange mwagala kwegulira mmotoka? Ko omukubo nti ye, naye ffe twagala ya muwendo mutonotono ate nga naye ntono ng'eno eyammwe. Kyokka ng'erina ekifo emabega awajja ensawo za ssukaali 2 n'obuntu obulalalala. John yabaddamu nti ndaba muzituuseeko. William ono gwe mulaba yatundira ddala emmotoka mu galagi esinga okuzitunda obulungi. Nge neeyo gye tuva abadde atutteyo mmotoka y'omwami omu ow'eggombolola eyagigula luli n'aleka nga bamuteeramu emitta emijja. Mmotoka eyo gy'ava okutwala eringi eyo gye mwagala yagigula siringi 50,000 zokka. Injini tesumululwangako, emipiira gyonna mijja, ate enywa bulungi petro. Galoni emu etambula mayiro 39. Omusajja omu yaddamu nti nga twesiimye okusanga amangu abantu abalina obumanyirivu ku kintu kyennyini kye twagala. Omusajja yennyini eyali ayagala okugula mmotoka yali wa dduuka essingo. Mu myezi gya boyikooti 6 egyasooka yali akuŋŋaanyirizaamu siringi nga50,000. Kyeyava ayagala okugula mmotoka ayongere omulimu gwe mu maaso. Munne oli yali amuwerekeddeko obuwerekezi. Essaawa zaagenda okuwera 5 n'ekitundu ez'emisana nga John ne munne n'abasaabaze baabwe bali mu Kampala. John Volkswagen yagiyimiriza ku mulyango gwa galagi gye yali asinga okumanya. Mu galagi munda era ne wabweru mu luggya waali wawerawo mmotoka ezisukka mu 12.
ezisukka mu 20 empya n'enkadde. Olwaggulawo enzigi za mmotoka, ye John n'agamba abasajja nti kale ka William tuleke William abatwala abalambuza emmotoka mulabemu gye mwagala okugula nga nze bwe nzija. Ko omusajja omu eyawerekera munne nti mutwale munnange nze kansigale mu mmotoka nga nkuuma ebyaffe. Ko John nti mwami weeraliikirira bwereere, abazungu abo bonna ne bamakanika boolaba amaaso bagatadde ku mmotoka zino zonna ezaabwe n'ez'abagenyi. Pozi okukumalamu okutya gwe ebyammwe bireke mu mmotoka yange nze ngisibe tugende ffenna, nange bakeberere ku mmotoka. Obuguzi bwe bunansonjoka nga muddukira ensimbi kusasula mmotoka yammwe. Ate oba temulina layisinsi ya kuvuga mmotoka, William ajja kubavuga mu mmotoka yammwe abatuuse ewammwe, ate nze muzze. Ebyo byonna tujja kubibakolera lwa kisa, tewali kye tunaaba banja. Abasajja olwawulira ebyo nga bakkiriza kuleka nsimbi mu mmotoka ya John, William abatwala okukebera emmotoka. Mmotoka baaziyitamu emirundi 2 bonna, ku Gwokusatu baagenda okutunula emabega nga John tebamulaba. Awo William we yabeesookera n'abagamba nti abazungu ba wano baagala bulala ensimbi, kaakano John bamututte bamuyiseemu olukwe mbu mugule emmotoka eri ennene, naye mwe temukkiriza. Abasajja nabo tebaafaayo nga bongera kulambula mmotoka. William abasajja olwabajjaawo nga batwala ku mmotoka okwali makanika omuyindi. Makanika yali alaga muyindi munne emmotoka eyo nga bweri ey'enjawulo ku mmotoka endala ezaali mu galagi. Abasajja baagenda okulaba nga mmotoka eyo esituka yokka okuva ku ttaka ate nekka yokka. Mmotoka eyo abasajja baagyewuunya nnyo ne babeeraawo nga batangaaliridde. William yalaba bakyasamaaliridde nga naye abeepirirako mpola mpola yogayoga mu Kampala muli mu nsonda zaawala. Basajja batu bannakyala ebirowoozo baagenda okubijja ku mmotoka eyeesitula yokka babizze ku mmotoka gye baali bagenderedde okugula nga John ne William babiri wala. Bwe batebatebako okutuuka we baaleka Volkswagen, baasanga kimyanku ye Mugabe. Poliisi bw'otogiyamba naye tekuyamba, anti abasajja bwe baatuukayo okwekubira ku nduulu baagenda okwogera amannya g'abanyazi nga tegamanyiddwa poliisi. Bwe bababuuza ennamba z'emmotoka nga nazo bazitankana butankanyi. Abe poliisi bava bagamba nti muddeeyo ewammwe, abanyazi bwe tulibakwata tulibayita ne mujja muwaza nabo. Okuva olwo n'okutuusa kati basajja battu tebayitibwanga, kyokka ku olwo lwe baanyagibwa lwe baayiga amakulu n'enjogera y'abannakampala egamba nti ono ye Kampala, bw'osumagira tebabega. Ku nsimbi John ze yafuna nga bamaze okugabana ne Stephen ne bannaaba abalala, yatoolako siringi 9 n'agula leediyo ne bagissa mu mmotoka ye nga wayiseewo ennaku 4. Leediyo baagissamu ku Lwamukaaga emisana ate akawungeezi n'agenda akyakaze Kate. Ekibuga baakiyitamu nnyo nga banoonya bbaala eyali tegondera mateeka ga boyikooti. Kyokka tebaakoowa kuba leediyo yagenda ebatuusaako obuyimba obusanyusa. Kate obuyimba obumu bwamwagaliza n'okuzinyiisaamu ebibegabega. Bbiya John yagula 1,600 mu bbaala gye baanywera, naye nno asinga obungi yagaba Mugabe kuba Kate yanywako mutono ng'apapirira okuddeeka. John kye yagenderera mu kugula bbiya omungi bw'atyo kwe kulaga Kate nti obusimooni abuweza. Kate ewaabwe yaddayo ku ssaawa 3:30 ez'ekiro ng'amaze okwegayira ennyo John nti mwattu nzizaayo, abakulu bajja kunvuma. Kate yagenda okuddeeka ng'anywedde ecupa za bbiya 2 zokka. John olw'okunywa bbiya omungi owa katakata bwe yali ng'azaayo Kate gye yali asula, Volkswagen yagenda ewuunga, kyokka baatuuka mirembe. Naye mukudde ewuwe ng'asigadde yekka lwe yakuba mmotoka ye mu lusalosalo. Awo yeegayirira mangu abantu abaasooka okumutuukako ne bamusindika n'ava gye yagwa
nga bapoliisi tebannamutuukako. Eky'omukisa motoka teyayonooneka nnyo, naye abaamusindika okuva mu lusalosalo baamusabayo siringi 10 era n'azibawa.